waliwo abantu abamu ng'ettaka tugula lya bibanja. Mbabazi njogera kino nga nninda sketch eriko amannya gonna. Waliwo abamu ng'ettaka tumanyidde lya bibanja. Ng'era tugamba nti 5 ku 100. Amazima amatuufu eyo njogera ya njogera ennyangu naye nga ku ttaka ly'ebyapa tetuyinaayo 5 ku 100. Ku ttaka ly'ebyapa tuyina decimals 11 ku 11 kitundu. Ly'ettaka ly'ebyapa ojja kulisanga era ojja kutunuulira eno plot nfunda yo simanyi eyagifunye ebbeeyi yayo yabadde ya njawulo naye zisigadde zenkano ojja kutunuulira plot ng'eri mu square form ogambe ffe mwatugamba 5 ku 100 ng'onoonya 5 go ojja gisanga ng'eri 7 ku 8 eri 6 ku 9 like that naye kye tumakinga sure nti zonna zikola ki ziwera shape zijja kukyuka olabe ng'oli eringa empanvu muno naye ng'ate muno nki nyimpi. N'ekirala abantu si musango abamu tetugulangako ttaka lya kampani. Ffe si kyatteeka nti ffe tulina okukolera endagaano. Waliwo omuntu ajja n'agamba nti nze endagaano manyi LC. Nze endagaano manyi ya LC. Ebyo ebisigadde sibimanyi era ne stamp ntegeera ya LC. Tetusobola kulimitinga era tukwata bukolokola tukutwala muki ne bakolera endagaano wabula omutemwa gwa LC tetugukola ki teguba gwaffe guba gugwo kubanga ffe yaffe ya bwereere walejjaga nti nze njagala LC tukukwata ne tukutwalayo ne bakola ki era ayagala okumanya amaka ga ssentebe bwe tutambula bwe tunaaba tuddayo lino tulirabye ekkubo lino tugenda kuddirayo mu lino litutwala ne litusuula mu maaso eri nalyo tulikole ki tulirabye amaka ga ssentebe gali maaso awo ewali omuzikiti ge maka agali ekyemansi. So wayinza okubaayo ayina ekibuuzo ate nga kivuddemu ebyo byenjogera tuyinawo kiyinza okuba nga kiri kiriya just katono nnyo okay neyanziza kikulu nnyo abantu bagamba nnyo nti ettaka lya byapa naye ettaka nga bwe tulaba emmotoka nti bw'ogula emmotoka mu booni bakuwa kaadi naye nga kaadi eyo kikakatako gikyusa ogizze muki mu mannyago. Waliwo omuntu n'avuga emmotoka okumala emyaka 5 amazima emmotoka nga teri mu mannyage nga tagikyusanga n'ettaka bwe kiri tukuwa ekyapa ekyo tekiba mannyago. Omulimu gwaffe kwe kusalira tayito. Mulaba sikeeki zino nansonyi bakankweseka mulaba sikeeki zino omulimu gwaffe gwe kusalira ekyapa kyo buli sikeeki gy'olaba wano poloti kati kyapa kati ono era kigenda kufuluma nga kiri kimu wabula nga ziri poloti mmeka 2. Ekyapa kino kidira manya ga Ssentongo Frederick Lugonvu. Ssentongo Frederick Lugonvu n'akusayiningira transfer n'akuwa akafaananyi n'akuwa ne national ID ye ne tax identification number by'okwata n'otwala ku lands office eno ya mpigi yekola ki yetwalawo transfer eba yiyo nze ogwange gwa kuwa kyapa ekya subdivision abamu gwe weesalako n'okwesalako tetukusalira ekyapa kyo ne tukikuwa nga weewawo n'okola kukyusa. Abantu bagayaala nga bwe mbagambye ku kyemmotoka naga nti after all wange n'ekyapa nkikola ki nkirinda sijja kukyusa. Okulwawo okukyusa kulina obulabe bwako tekuliimu kalungi n'akamu okuggyako obulabe. Bulabe ki obuli mu kulwawo okukyusa? Ssente z'okyusisa zeeyongera era omutemwa gwa ssente gw'osasula ku transfer gusinziira ku value y'ettaka. Omuntu asasula akyusa ekyapa kya 5 ku 100 tasasula ssente ze zimu n'oyo akyusa ekyapa kya 10 ku 100. Omuntu akyusa ekyapa ky'empigi Buwama tasasula ssente ze zimu n'akyusa ekyapa kya Entebbe. Ojja genda okulaba nga 5 ku 10 y'Entebbe bakusaba obukadde bumeka kubanga ye value wano nga bakusaba emitwalo 7. Nti ewantu wano buli lwagenda nga wakula
nga wakula ne ssente z'onaasasula zijja kukyuka. Ekyo kiyinza okuba ekya bulijjo. Waliwo akakwakkuliza akalala. Sisitimu buli lunaku ekyuka. Luli nga twetaagisa kafaananyi na national ID. Naye kati bakwagaza tiini namba, olina okubaako n'ebbaluwa ey'obuguzi. Okompeyalinga nti ddala ssente z'oguze wantawo ye value yaawo oba nedda. Buli kaseera bajja genda bakyusa. Oli passport zibadde zikkirizibwa okweyambisibwa mu kukola ki? Mu kukyusa. Naye kati passport ezikkirizibwa zezo eziriko passport number ne ID number. Waliwo passport ezitaliko ID number. Ebijja okwetaagisibwa, waliwo agamba nti nze national ID yange sinnagifuna. Naye akapapula kwe nagisabira nkayina mu kaseera kano kakola. Wabula nga baga nti bwe tugenda nga tukyuka ebintu bigenda bikyuka. Time ejja kutuuka nga ebimu ku bye batusaba tokyasobola bikola ki? Kubifuna. N'ekirala toterekanga kyapa nga tokitadde mmanyago. Lwaki? Ng'ovudde ku bye twogeddeko, nze Lugonvu nakusayiningira. Bwe nkusayiningira n'enkuwa n'oterekanga bw'oyagala nga tokyusizza. Akafaananyi kange nakakuteramu, national ID yange nagikuteramu, tiini namba nagikuwa, nkusayiningidde. Obiterese. Omuntu ajja kukwata ekyapa ekyo. W'olina okusayininga asayiningewo, ateekeko ebintu bye, ekyapa ekyo ajja kikyusa kizze mu mannya ge. Oba tokyanenya Lugonvu. Nti ekyapa kyange baakikola ki? Ng'osula naye. Kino nkibagamba abali wano nga mmwe muguze. Tuleme kutijja. Omukwano gututimba bbula. Endagaano bw'okera ku makya n'okola endagaano ng'omukyala gwaguze n'ossaako omwami lifuuse lya mwaba. Ne bwe munaayawukana alinako omugabo gwa 50% kubanga temwalambika nti asasudde percentage bweti. Naawe omwami oguze otaddeko omukyala lifuuse lya mwaba. Babiri. Ekyapa mukikola nnyo muga nti njagala ekyapa kyange tubeeko abantu babiri. Ekyapa ekyo bwe mussaako amannya abiri nga temwagula babiri, ne mu kukyusa mulina kusayininga aba. Bw'okwata endagaano n'ogissaako abantu babiri, era abantu babiri ne bekunaaba kutunda be balina okusayininga nti tutunze, kubanga bwe baakola ki? Bwe baagula. Ebimu tubyewale. Tuseeko amannya abiri, ddala ng'ago amannya abiri muguze. Tulina abagamba nti njagala ettaka lyange ndisse mannya g'abaana bange. Tekiba kibi. Naye bw'okera ku makya n'okwata ettaka n'olissa mannya g'abaana bo, tokyakkirizibwa kutunda. Mwana we yalina kakyoko. Kubanga bw'ogaba togabulula. Omwana we yalina okutegeerera kyokka jjukira ettaka litadde mannya ga mwana wa myaka 9, myaka 10 tanneetegeerera. Olina omulinda aweze 18 akkirize. Oba mugende mu kkooti musweyalinge affidavit, which is a long process. N'olwekyo tubeere beegendereza, tetubeere excited ku ttaka. Obuyinja buno nga bw'obulaba kati bukyalabye. Ewantu wano kuba egenda kutonnyamu ennaku nga ziizo, tujja genda okuddaano nga wabuze. Nja kusaba mu ttaka lyobaako ekintu ky'ossaamu. Ne bw'oteekamu emiwogo, ewantu wano wakyali wagimu. Ne bw'ossaamu emiwogo gikuyamba okujja noga nti wano we nali nkola ki? We nali mpita. Oba tusseeko ebikondo buli w'olina point, ebikondo ebiwanvu nga bujjo osobola okulengera nti kiikiri. Naye kateebereza nga wano wonna nsiko, otuuka okunoonya akayinja ko nga tulaba we kakola ki? Kakola. Obuwanyi bajja bwo bateeramu, naye ekikondo kikulu. Oba okukozesa ewantu kankuzeeyo emabega nina kyembuuza. Kati ekyapa ky'ogaba tuddamu ate era ne tukyusa ekyapa ekirala. Nze obwange bwa kumutatinga, ekyayogedde mutation, bwa kusalamu ebyapa ebyo n'enkuwa ekyapa kijja kujjira mu Ssentongo Frederick Lugonvu. Toyina ssente za kyapa z'osasula. Ssente z'osasula ziba za kola okuzza mannyago webalenya nekituula mannyago. Olwo oba okalidde entende
ekyo tetukiinaako kusalawo. Waliwo bangi agamba nti nze njagala bakinkyusize kiryoke, ne waba waga nti nze njagala mbikole ki mbyekolere, era nakyo kikola ki kibeera oke. Bwekityo bwe kiri. Ayagala okimukyusiza kiboke ng'akwesize, n'oyagala nti nze njagala mbyekolereko, nze mpa ekyapa kyange gwe tonfaako, nze mmanyi. Ekyo nakyo kiba kiki. Tutegeeraganye. Waliwo ekirala? Iye maama. Ng'eriwa tujja kwogera ku upright. Kaakati eno ekyenjawulo kye nnina sikusalirawo ku kiki olina kuzimba wantu. Esiteeti ezimu ziba n'amateeka nti wano okola ki ozimba bwoti. Twandigambye okussaako geeti naki mwe musobola okyekolera, naye ono azimbye maduuka, oyo azimbye maka, oli azimbye wooteri, muneggalirayo mutya oba okiraba. Buli omu ewantu ogitaddemu nnimiro, era tetulina lukusaga nti ekyenjawulo ekibaawo kegamba nti nondireka mutambuza ddembe mu bantu wakati naye nga titugaana nti gwe zimba bwoti gwe kola bwoti, kubanga tukkiriza nti buli omu azimba nga bw'akola ki, buli omu azimba nga bw'ayagadde, naye yeeteekerako ne geeti, naye buli omu batera ozifeesinga. Kati gw'onaafensinga wa wano, kubanga lino kkubo litwala baki batuuze. Nkugambye ekyo n'ataddeko dduuka, oyo ataddeko woteeri, ogenda muggalirayo. Ekyo maama oli kyabuuzizza mu butuufu. Lino ekkubo bwe liba litwala batuuze, nali neera lisigala litwala batuuze. Tosobola kugamba nti abazimba wano tosobola kuleka ng'ozimbye ekikomera kyo. Kati baali abali ku pulojekiti ya Buwama tekuli. Mulimu estates ezimu ng'enkula yaazo ekisobozesa. Pulojekiti y'e Buwama estate eyo tulimu abantu nga 5 eyo basobola okwefunga, kubanga ekkubo litomera ku po direct, terina wala gye likola ki, naye lino litambula, lisigala litambuza. Tebiri mu kutambuza, babalimba. Kyapa kikomyewo nti kikomyewo, mpa akafaananyi kompa national ID. Okukyusa ekyapa gwe mulimu ogukyasinze obwangu. Olutalo luli wano mu kusala, naye okukyusa nnaku nnya ekyapa kiba kikyuse singa bonna bamulangamu nga kiri mu mannya agajjamira. Kaakati tugenda kutambula ffenna, tugenda tambula ffenna. Kiza Timothy wali teyasindise. Kati tugenda tambula ffenna jinja ku jinja, nga nkulaga nti sikusongera busongezi, nga nkulaga nti ova wano ne wano ne wano ne wano osobola okukola ki, tuviire eddala eri tusembere eno. Era bwe tuba nga tutambula n'ofulamu kye weebuuza, tetugaana kikola ki. Ekirala ewantu wano abaagala okuzimba okusobi, n'oleeta matiriyo n'oyiwa, n'otandika okuzimba, kanso nejja n'okubira lugonze simu nti kanso ekwala ebintu byange. Fenna tukimanyi nti bw'oba ozimba olina okutegeeza ki genda kuzimba. Ate ogwo ate kati eno batukutte, tebakutte mataka. Tudde side eri. Jamil. Point, yeah. Ngenda kuddamu nkitangazeemu bamukolemu. Kaakati omuntu eyasoose ku kkubo wano alina poloti mmeka? 2. Yani oliwa?
tambula kuliddako, sigalawo. Tambula kuliddako. Kedi nawe tambula kuliddako. Kino ekizza kimono. Poloti ebbiri ez'ataano ku kikumi bwezi tibwezikola ki? Bwezenkana. Kizza Timothy tetaliiwo teyazze. Musigalewo Jamiru genda ku jjinja eriddako, va ku ssimu. Mukyala Nakibuule Breti aliwa? Jangu tulabe. Mukyala Nakibuule olaba ejjinja liri. Jamiru jangu eno vaayo eyo mpola mpola. Ono asigalewo gende kulire. Onajjukirawo kati ekkubo omanya nti obala poloti esooka, eyokubiri, eyokusatu, kati weewala. Tambula kuliddako Keni, tambula kuliddako. Mukyala Mwami Nsubuga Stephen waali ajje tulabe. Mwami Nsubuga Stephen kati mweriraje. Ono yakusooka. Mwami Nsubuga ava wano n'agenda wali omwami wa Bulaka waali, n'adda wali omwami oli waali, n'ajja naawe. Tunajjukirawo ali ku poloti yakuna naye nga ye waakusatu kubanga zino ebbiri yazikutte ali omu, ali atya ali omu. N'oli waali tulabawo ejjinja liriwa? N'oli waali tulabawo ne wano. Kaakati ziri bbiri neyanza temuvaawo. Paka kweri mugende wali muddeyo wali ategeerewo. We wakoma mutegeddewo, we nyambuka kati we mba mutandikira. Kitegeerekese. Kakati ate baba nga balina bbiri banaalimirawa wano Luyinja, wano we wali emmere. Awo sebo kunsingi. Kakati ngenda kwani mukyala Namugambe Kakalini. Genda kuliddako, ogende ne kuliddako. Otuuseewo kati Keni gende waddako. Namugambe oli kalamu onangulira kafurute. Kakati tuva wano olabawo ne tugenda omwami oli mwakola ki? Ne tuddayo omwami oli mwali, ne tudda ne ku mwami wa Redi wakola ki? Kakati eno yo walamu wangu okutegeera eri yewazibu walimu amayinja ago makati gy'oba osinga okuteeka emphasis saidi eri. Poloti yo bw'eva eno tekoona ku kkubo liryekoma mu makati. Wategeerekeka wali ne wali. Mawejje Brian Kevin watuuseeyo dda wabitegedde tusigalaawo Mawejje Brian Kevin eyeekoko
njagala okulaga tunula ku sketch eno tobuzaabuzibwa yangu wano wennyini ploti ye yeriwa yeno erina amakubo lino eryoku main ne lino ejjinja lino mutusiikiriza lyeriri omwami oli wakola ki waali kati bw'ovuga waliwo ejjinja ly'osooka okusanga yerino wano naye si wookoma okoma kuliriwa kulino nga bw'olaba wano sketch lino lyawulaba eno we okoma kulino eryokubiri ova wano nogenda ku kkubo nogenda omwami oli waali musayo wategere tuveeyo kakati bwe sigalawo tambula nkulinye onoonyeze buuka ejjinja eryo mumakati ogende kuliri eriddako mukyala nakawuka Aisha waali nakawuka Aisha tuva wano wano tuyitako buyisi waliwo ejjinja eryo eriri mumakati oyitako Jamiru sigala awo angire ku kkubo Baby, how are you? Oh, Rogers ani? Oh, yo msha. Eba. Kakati mama, tuve eno waggulu, ne tukka paka wansi, ne tuva wali, ne tukka paka wansi. Ntegerekese? Yes, kati wano kyanguwo mmwe muli bangu okulaba kubanga mugenda ddala. Mama wange, onaategeerawo? Wano we muva. Kati waggulu. Kati banaba wano mulina amakubo abiri. Naye kati mukyala Susan babirye waali woyimiridde tuvaawo tuva wano ne tugenda wali omwami oli waali ne tudda wali omwami wa Blanka waali ne tuddayo naawe ploti yo yakubiri okuva waggulu wano alabika Ishagala Alvin tujje Ishagala Alvin wanalabika Kabuye Rashid tambudde n'oluusi tumalayo kalamba sigalawo wooli tukkirire wansi kati nsaba weetegereza amayinja gali ga confusing abiri gano waliwo ono kwayimiridde eriri eryowansi tuli kulino eryekirengero okitegeze kuba olitomera kumwe lisobole okuwa ne bano tokajjaawo n'okuzimbawo takiriza anti waayitira ddala lwaki ati tazimbawo naye nga lino kkubo lino kkubo lino kati tuvaawo ojja tulera sketch yo bweri bw'ovaawo ne wano nodda wali bwe tuva ku jjinja liri tudda ku liri waggulu wali omwami nodda wali omwami oli nodda wane wali omwami ono ne tujja wano kati bwe tujja wano toleega bulungi buli omu sente zasasuddeko olwaleero ne bwe tuva wano ng'osimye ebikata byo n'ozimba waba wafuuse era sidda okujjako ngoga nti mwami Lukonvu wano nabuzeemuko
kitegeeza nti akusindisa omukole ki omubeererewo. Era okujja okubaako kyonna kyokola na buli kimu teweetaaga kusooka kwebuuza ku nze, kubanga aba wafuuse wuwo mba sikyakuweerawo mateeka. Nze kyenkwagaza kuba kutuukiriza ekiba kikkanyiddwako mu nsasula kyekyokka. bwe mba ndabye ewantu nga mbadde sisiimyewo nkyusizaamu Tetukyusa ne kino katukitereeze n'amakubo nti singa tetukola bintu bino nga bwe biri, era abangoberera nkibagamba asooka okujja yasooka okuva ku kkubo nga tukola kiba kya bulyaza amaanyi omuntu okuba nga yasoose okusasula ate n'omussa wali nga buli omu ajja agamba nti wano tukola tujja kubeerawo nga tetuvaawo, naye tetuba nakyekubiira